Njagala kwebaza mami olw'okutendereza okulungi olw'oluyimba olwo 2:27 olugambye nti twala obulamu bwange, twala ebyo byonna bye njagala, twala ebyo byenyinza okufumiitirizaako. Oluyimba olwo lwe luyimba lwaffe oba lwe twandise nga theme song olujja okuba nga lutukulemberamu mu kuyiga okwa wiiki eno ey'obuwanika. N'olwensonga mbanirizaako nnyo mu Mukama waffe. Okuyiga kwaffe byanjawulo okubuulira n'okuyigiriza. Kati ate ekikola kya Pastor Joshua ayinza okugatta byombi, era oyinza okugamba nti ali mu kubuulira oba ali mu kuyigiriza. Naye nja kugezaako kwekontrolinga mbeere mu kuyigiriza. Nankwadde ng'ekirungo ekyokubuulira mwe kiri, nja kwekontrolinga mbeere mu kuyigiriza. Banga wiiki gye tulimu yo yakuyiga. Wiiki gye tulimu yakuyiga nga tuyiga ebyobuwanika ebirina omutwe omukulu ogugenda okutukulembera wiiki yonna okugamba nti okuyita okw'okudda obujja n'okwetereeza mu byobuwanika bwaffe. Kati njagala buli Mukama ng'akuyinsiza buli anaabeera mu kuyiga kuno okw'ebyobuwanika, beerako n'olupapula, beerako n'akatabo, beerako ne peeni. Nze yange yiino wano peeni ngikutte, ate n'akatabo kaakano nkakutte, naye sibikutte kunootinga bino. Naye nkimanyi nti wajja kubeerawo ensonga ez'enjawulo ezikwata mu bibuuzo, ensonga ziyinza okuba nga zirina ekibuuzo omuntu kyafunye, ziyinza okuba nsonga za kusabirwa, kubanga bwe tunaamalizanga ekyokuyiga tugenda kuyingirangayo eddakiika 5 tuyingire mu kusabira obulamu bwaffe okudda obujja mu bigambo by'obuwanika. Kye kinteezezza wano peeni n'akatabo sobole okuba nga mpandiika buli nsonga. Kale nno naawe ayiga era agenda okungoberera mu kyokuyiga kino, nkusaba okitwale nga kya muwendo okubeera ne peeni ate okubeera n'akatabo ne Bayibuli okumpi. Nyinza okubaako ekyandikibwa kye njogerako n'obikulayoko, ate era ne tuba nga tutambuliramu mu byokuyiga bino ebigamba nti okuyita okw'okudda obujja n'okwetereeza mu byobuwanika bwaffe. Gwe mulamu omukulu ogwa kwota gye tulimu ey'ebyobuwanika nga ugama naffe tubeere nga tutambuliramu mu kigambo ekyo ekikulu. Nyanirizaako bammemba ba ugama ate ne nyaniriza n'abo elders ssente z'abayogeddeko bayinza okuba nga bagenyi abayitiddwa ne babeera mu kusonga kuno, mwena mwaniriziddwako. Waliwo ate abali mu nsi ez'enjawulo naye nabo nga bakonekitinze mu kusinza kuno. Nange kafulaya nakatambuzza ku mikutu egy'enjawulo. Waliwo abali e Saudi Arabia, waliwo abali Abu Dhabi, waliwo abali e Dubai, bannaffe abali mu nsi ezo naye nga beeteekateeka olw'okuyiga ebigambo by'obuwanika. Kale munaabalabako okusinza kuno, ndakusaba nabo mumanye nti kitundu mu kusinza kuno Mukama kwatuwadde. Katonda olw'okusaba tugende ate nate ku mulamwa ogwa wiiki eno bwe tugane tukuyita kw'okudda obujja n'okwetereza mu bigambo by'obuwanika. Katusabe. Mukama Katonda affe omwagalwa, weebale kubanga otuwadde omukisa. Yogera naffe tunaawulira. Otuyita olw'okudda obujja n'okwetereza mu bigambo by'obuwanika. Ekyo nno kya muwendo era yogera naffe tunaawulira. Tusabye n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amiina. Waggulu w'omulamu omukulu ogamba nti okuyita okw'okudda obujja n'okwetereza mu bigambo by'obuwanika bwaffe. Ate olwaleero omulamu omukulu gugamba nti obukulu bw'okusaba mu buweereza bw'obuwanika. Buli lunaku tugenda kuba n'omutwe gwa njawulo nga tukimanyidde ddala nti buli omulamwa ogwa wiiki yonna weeri, naye ate buli lunaku tulina topiki etambula n'olunaku olw'enjawulo. Kakati w'onooba nga ogoberera series ez'ebyokuyiga bino, njagala obeere nga onootinga buli lunaku kiki ekiddako. Kakati ogwaleero omutwe gugamba obukulu bw'okusaba mu buweereza obw'obuwanika. Bwe nabadde ntunuulira puroguraamu eno nategeezeddwa nti okuyiga kuli wakati w'eddakiika 3 n'eddakiika 4. Waawo ng'ekyokuyiga kyonna kyategekebwa nga kitwala 1 hour. Naye ngenda kugezaako okukifunzanga kulaba nga nkifunza buli lunaku tusobole okutambulira mu ddakiika 34 kitusobozesa okuba nga tugenda ku nteekateeka endala ez'olunaku. Obukulu bw'okusaba mu buweereza bw'obuwanika. Ekigambo kino kikulu nnyo bwe tuba tutunuulira ebigambo by'obuwanika. Tukitwala nga
obuwanika kintu kikulu nnyo. Naye bwe tugenda mu kyawandiikibwa ekikulu ekigenda otukulemberamu ebyokuyiga bino nga tugamba nti obukulu bw'okusaba mu buweereza bw'obuwanika, tugenda kusinkanira wamu n'ekyawandiikibwa oba kuyiga ekyawandiikibwa ekisangibwa mu Luka essula 11. Luka essula 11 onyo olusooka. Waliwo ebigambo ebikulu bigamba bwe biti. Era Luka ono essula 11 onyo olusooka kyekyawandiikibwa kyaffe ekikulu eky'ebyokuyiga byonna ebya wiiki ng'ebigenda okutambula. Kyekyawandiikibwa kyaffe ekikulu ekitambula ne thiimu eri egamba nti okuyita kwa Katonda olw'okudda obujja mu buweereza awamu n'okwetereza mu buweereza. Ekyandikibwa kigamba nti mu Luka essula 11 onyo olusooka, awo olwatuuka bwe yali ng'ali mu kifo ng'asaba, bwe yamala okusaba okwo, bwe yamaliriza, ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe otuyigirize okusaba era nga Yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be. Ekyo kyawandiikibwa kikulu. Awo olwatuuka bwe yalinga ali mu kifo ng'asaba, bwe yamala ku bayigirizwa be omu n'amugamba nti Mukama waffe otuyigirize okusaba era nga Yokaana bwe yayigirizanga abayigirizwa be. Mikwano gyange, twagala okutunuulira ekigambo ekikulu ekikwata obukulu bw'okusaba mu bigambo bino eby'obuwanika. Kikulu nnyo okumanya nti wakati mu bulamu bwaffe ng'abawanika ab'ebyobugagga Katonda byatuwadde, kikulu nnyo okukifunza n'okukimanya nti ffe tuli bantu ba Katonda era nga tukimanyidde ddala nti tuli bawanika ab'ebyo Mukama waffe Katonda waffe bye yatuteresa, nga buli kimu kye tuli mu nsi muno kikulembezeddwa okubanga kitugwanira okubeera abawanika ba Katonda. Mu buwanika obulungi Katonda bw'atuwadde mulimu ebitone. Mu buwanika obulungi Katonda bw'atuwa mulimu ebirabo eby'enjawulo, ziyite talanta, biyite ebitone. Tuli bawanika ab'ebintu eby'enjawulo bye tugenda okugenda nga tutunuulirako buli lunaku mu kuyiga kwaffe. Naye bw'otunuulira omuyigiriza ono eyali awamu ne Kristo, ekigambo ekikulu kye yakulembezebwa kyali kigambo kikulu nnyo, n'akifumiitiriza nti okusaba nakyo kigwanira eri obulamu bw'omukkiriza yenna ng'akabonero ak'okubeera omuwanika omwesigwa eri obuweereza bwa Katonda bw'aba akuwadde. Kikulu okukimanya nti waakiri waliwo omuntu ky'ayinza okufumiitiriza mu bigambo ebikulu eby'obuwanika nti okusaba kusoosowazibwa eri obulamu bw'omukkiriza era ne kimutwala okubeera omuwanika omwesigwa eri Katonda mu kutegeezesa obulamu bwe mu bye yeetaaga eri Katonda. Kyava agamba nti omuyigiriza ono teyasaba Mukama we Yesu Kristo kintu kirala kyonna. Yandinzizza okusaba eri Yesu nti otuyigirizenga okubuulira nga bwe kyali kigwanira okubeera nga kyali kikulu. Yandisobodde okusaba omuyigirizwa ono, yandisobodde okusaba eri Yesu, okusaba Kristo abayigiriza okusoma n'okusomesa eri abalala kubanga kikulu. Yandiyinzizza okubanga atunuulizibwa ebigambo bino eri omuyigirizwa okusaba okuyigirizibwa okwebeera omuntu ow'enteekateeka nga bwe kyandibadde ekikulu buli muntu yenna okuyinza okubeera ow'enteekateeka. Kyandiyinzizza omuyigiriza ono okusaba eri omuyigirizwa Yesu oba Mukama we okumuyigiriza okusoma okw'eddiini kubanga nakyo kikulu nnyo oba kiyayanjizibwa eri abantu bangi okumanya eddiini n'okugifumiitirizaako. Tuli ku muyigiriza ono eyasaba ekintu ekitali kya bulijjo. Tuli ku muyigiriza ono eyasaba ekintu ekyatunuulizibwa ng'abantu abasinga tetutera kiteekako nnyo mulaka. Nja kubaweereza akatabo kano ku mukutu nga bwe twakakyusa nga St. Conference twakakyusa mu Luganda. Nja kukabateerako nsobole okuyigiriza ng'oba oliawo n'abamu mwasobodde okukagoberera kubanga kyansonga nnyo okubanga naawe wakayizeeko ngenda okunyonyola ebintu ebimu nga naawe okagoberera bulungi. Nja kabaweereza musobole okubanga mukayigako nammwe era buli muntu asobole okukafuna. Omuyigiriza ono ky'oba olaba byensoma wano ndi mu kubisoma ebyo byennyini nga bwe bigenda binnyonnyola ku muyigiriza ono.
omuyigiriza ono yandisobodde okusaba okuyigirizibwa okutendereza. Nagamba nti Mukama waffe tuyigirize ngeri gye tuyinza okutenderezaamu, ngeri gye tuyinza okubikulirwamu okwogera ku bulungi bw'erinnya lyo. Yandibadde ayinza okuyaayanyisa ebirowoozo bye ng'omuyigiriza ono, naye nga batudde awamu ne Yesu. Omuyigiriza ono yakulembezewo ekigambo ekigamba nti omuyigirizwa Yesu, tuyigirize nga bulijjo, Yesu tuyigirize nga bulijjo okusaba. Nga Yokaana omuyigirizwa bwe yayigiriza abayigirizwa be, naffe tuyigirize okusaba. Naye omuyigiriza ono teyasaba bukulu bwa kubuulira, teyasaba bukulu bwa kusomesa. Omuyigiriza ono teyakulembezebwa kusaba Mukama waffe Yesu bukulu bwa kutendereza, newankubadde okusoma kw'eddiini, newankubadde engeri zonna ez'ebirabo ebirala ebyandiyayaanidde, nti naye yeegayirira Mukama we abayigirizenga okusaba. Obukulu bw'obuwanika okuyita mu kusaba. Ekiseera kyali kiyiseewo mu ngeri y'emu, abayigirizwa wakati mu bulamu bwabwe mu kibiina ekinene nga balina okusuubizibwa okw'essuubi eddamu erikulembezebwa ebigambo ebirungi ebyakulembezebwanga mu nsibuko y'obulungi bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Obukulu buno obw'abayigirizwa okutambulanga ne Yesu bwakulembezebwanga okwogerwangako nga bazimba kye bayita okukkiriza. Tuli ku buwanika obukulu obw'okusaba. Olowooza lwaki Yokaana omubatiza yakitwalanga kikulu nnyo okubeera ng'ayigirizanga abayigirizwa be okusaba? Kigambibwa nti Yokaana yakifumiitirizanga nti tewali bintu byonna by'ayinza kuyitamu mu bulamu bwe n'asigala ng'omuwanika omwesigwa eri Katonda nga takulembezeddwa bulamu busaba. Singa teyali muyigiriza ono owa Yesu okunnyonnyolera ebigambo ebikulu eri Mukama waffe Yesu Kristo nti otuyigirizenga okusaba nga Yokaana omubatiza bwe yakikola, kyandibadde nga obaolyawo tekitunuuliddwa nga kya muwendo nti okusaba nakyo kitundu mu bigambo by'obuwanika. Labayo omuyigiriza ono yasaba obukulu obw'okusaba eri Yesu, yakizuula nga Yokaana ekyo bwe yakikola n'abayigirizwa be nga kyabawanguza mu ngeri nnyingi okubeera abasajja abazira mu bigambo byabwe eby'okuweereza eri Katonda. Nzikiriza nti Yokaana omubatiza yali akimanyi bulungi nti mu birowoozo bye byonna nti yali muwanika mwesigwa. Yakizuula nga yali muwanika, ng'okubeera omuwanika anaatuukirizibwa okubeera omuwanika omwesigwa eri Katonda nga kyamugwanira okubeera omusabi awamu n'ekibiina kyonna ekyabakkiriza okubeera abasabi. Nga Yokaana ono yanukulira ekibuuzo kiri ekyabuuzibwanga bulijjo nti lunaku ki olulabisibwa eri Mukama waffe. Yokaana yagamba nti si nze naye wabula Kristo. Era obulamu bwa Yokaana n'abukulembezebwanga Yokaana si yabikkulibwa okutegeerwa, naye nga Yesu Kristo yabikkulibwa nga kya muwendo. Si nze naye Kristo. Olulimba luli kyeluva lugamba nti si nze naye Kristo alabikenga. Yokaana yakizuula nti ye okubeera omuyigirizwa wa Yesu Kristo era n'obuvunaanyizibwa obumutikkiddwako okubeera nga ye mulanzi w'oyo ajja ennyuma we. Kubanga temwerabira nti Yokaana ono yagendanga alanga n'agamba nti nze Yokaana naye ajja ennyuma wange sigwana na kusumulula bugwa bwa ngatto ze, sigwana na kukoma ku kiremba kye. Oyo ajja ennyuma wange labayo nze nnenda mbabatiza, naye oyo ajja ennyuma wange amaanyi ge n'obuyinza bwe busukkulumu nnyo. Ekyo kyakulembezebwa eri omusajja Yokaana ng'ali tayinza kumalako buweereza obwo obwali bukulembezeddwa ku beegabegaabi okutuusa nga ayingidde mu bukulu obw'okusaba alyoka ayinza okufuna amaanyi ag'obulungi bwa Katonda. Kino kitutegeeza ki kaakano ku mulembe guno? Wali oweereddwako obuweereza bwonna mu kkanisa n'oyingira mu kusaba okwegayirira Katonda akuwa amaanyi ag'okumuweereza? Obuweereza bwe bakulonderamu okubeera omukadde w'ekkanisa ow'ekkanisa eno yawugama? Obuweereza Katonda bwe yakulondera nti gwe waabakyala mu kkanisa eno? Obuweereza Katonda bwakulondedde nti gwe muwanika w'ekkanisa eyo? Waliwo waddeyo okusaba n'okusiiba nga kwegayirira Katonda kukuwa amaanyi, nga si gwe olina okulabika naye Kristo alabike. Bwe tunuulira mu bigambo bino eby'obuwanika nti n'okuweereza obuweereza eri Katonda oba oweereddwa kubeera muwanika wa kitongole ekyo. Katonda akutaddewo obeera omuwanika w'ekitongole eky'abakyala.
kubanga abakyala abo Katonda batadde mu ngalo zo gw'ogenda obakulembera ng'omukulembeze. Obulabirizi bwe butula ne bugamba nti Pastor Joshua gwagenda okubeera omukulu w'ebyobuwanika n'ebyenkulaakulana ne Global Mission ne Trust Service ne Planned Giving n'ebitongole ebirala ebiwera nga 6. Kitegeeza nti Katonda aleese obuvunaanyizibwa obw'ekkanisa ye mu bulabizi Western Uganda Conference. Joshua Waswa obeera omuwanika ow'okukkiriza kw'ebitongole mu buvunaanyizibwa ku bigabega byo ne mu ngalo zo. Kikugwanira okuyingira mu kusaba. Mukama akuwadde okubeera omuwanika, akuwadde okubeera owa prayer coordinator, akuwadde okubeera ow'abavubuka, akuwadde okubeera ow'abakyala, akuwadde okubeera ow'ebyobuwanika mu kanisa, akuwadde okubeera omuwanika w'ekkanisa. Kitegeezesa Yokaana akitunulira nga tekyali kyangu okutuusa ng'ayingidde mu buweereza obw'okusaba asobole okufuna amaanyi yabikulibwe okubanga si alabika, Kristo Yesu abikulibwe. Mu bigambo by'obuwanika tugamba nti bwe tuba bakufumitiza ku bukulu obw'obuwanika obw'okusaba kitegeeza ffe buntu bwaffe kubulawo, Kristo n'alabika. Yokaana yakirabanga obuvunaanyizibwa buno si wangu nnyo okubanga agenda okutembeeta ekigambo ekyokulangirira amawulire ga Mukama waffe Yesu Kristo. N'akirabanga kimwetaagisa ogenda ng'alangirira. Kyava agamba wano nti olw'okutya obutume buno Yokaana obwamutegeezebwa obwamuweebwa nga yagenda okukulemberwamu Masiya omukulu okulangirira okujja kwe n'okulangirira obukulu obw'erinnya lye. Yokaana yalaba nga obwetaavu obwo obw'obuyigiriza obwo obw'okulangirira ekigambo ekyo ekikulu ekyokulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'amaanyi ag'ekitiibwa kye nga kyamugigumiza okuwulira nga takisobole mu maanyi ga mubiri n'ayingira mu kusaba ng'amiina. So si ye wabula Kristo analabika atya. Kino kituyigiriza nti Mukama buli wakuteeka mu buvunaanyizibwa weebuuza nti Mukama oyagala olabika otya? Obuweereza bw'ompadde ku bibegabega byange oyagala otegeerwa otya? Mpa amaanyi nno Mukama nsobole okukola ebyo ebinaabiikula erinnya lyo. Ntegeeza si ebyo byoyagala Ayi Katonda ebinaakutwala mu kusiimibwa. Ekyo Yokaana yakitwala nga kikulu. Kyabagamba nti so si ngeri yakuyigiriza buyigiriza, ekyo Yokaana yakisaba. So si ngeri yakubuulira bubuulizi, ekyo Yokaana n'akisaba eri Katonda. So si ngeri ey'okubanga ngenda kutereeza butereeza makubo gaakulanga masiyo yajja, naye era si ngeri yakuyimba kyokka, wabula Yokaana yakiraba nga kimugwanira okubeera omuyigirizwa wa Yesu omutuufu, asigale nga muwanika mwesiga obuvunaanyizibwa obumutikkiddwa. Yokaana n'ayingira mu kusaba. Toyingira nga mu buvunaanyizibwa bwonna mukwano gwange nga toyingidde mu kusaba. Kiki ekyandiwalirizza omusajja ono nga Yokaana omubatiza okuyingira nate era mu kusaba nga yeegalira Katonda olw'abantu be, nga yeegalira Katonda olw'obuyigirizwa obumutumiddwa? Nti ensonga yeene yakulembeza Yokaana, ensonga yeene yamukulembezaamu nti Yokaana yakimanya nti ensi eno n'abantu bakulembezeddwamu bajjudde okusoomoozebwa okwa buli ngeri. Yokaana yakizuula nti obutumwa obumutumiddwa tagenda kubusobola mu maanyi ga kulya mmere na maanyi ga birowoozo bye, naye yakizuula nti waliwo omulabe Setaani agenda okulembeza okumeggana naye mu bigambo byonna. Wadde nga Yokaana yali tannaba kusoma bbaluwa eno ey'obutume obwamutegeezebwa okutegeeza eri oyajja ennyuma we nga Masiya omukulu, yakiraba nga yali ntume bwa Yesu bali amutumye. Katonda bw'akulonda n'akuwa obuvunaanyizibwa nti mu mwaka guno gw'ogenda okukulembera ekitongole ekyo nti beera okole mu butume bw'akutumye. Yokaana yakifumiitiriza nga kyansonga okuyingira mu kusaba, kubanga yakizuula n'akimanya nti mu Befeso essuula 10 waliwo ebigambo ebikulu ennyo ebiraga nti Setaani akulembezeddwa okumeggana n'abo Mukama waffe baba atumye bawadde obutume obw'obuyigirizwa bwe. Kyava agamba nti naye mu Befeso essuula 10 nti ekyenkomerero Befeso essuula 6 olunyolo 10 yakizuula nti mu bigambo bino eby'olunyolo 10 nti ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu Mukama waffe
ne mu buyinza obw'amaanyi ga Katonda mu maanyi ge. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani, kubanga temumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi, ab'obuyinza obw'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi. Ebyo ebigambo biri mu kitabo ky'Abaefeso essula 6 bw'obanga ovudde ku nnya olw'10 okutuuka ku nnyiriri olw'13. Yokaana yakitunuuliranga obutumwa obumutumiddwa obw'okulangirira amawulire ag'obulungi bwa Yesu n'okukola eby'ensonga era ebisiimibwa, okubeera ng'asigala nga muwanika mwesigwa mu ekyo ekimutumiddwa eri Katonda. Yakizuula nga yeetaaga amaanyi agatali ga bulijjo. N'agamba nti ekyenkomerero, bw'atunuulira ebigambo bino n'agamba nti ekyenkomerero mu byonna kikugwanira okubeera n'amaanyi ng'onooweereza Mukama. Mubeerenga n'amaanyi. Mukama Katonda obuweereza bwe yakuwa mukwano gwange omwagalwa, obwo bw'akutumidde olw'okumuweereza, kikugwanira okubeera n'amaanyi gatali ga bulijjo, kubanga oyo omulabe Setaani taba musanyufu ng'oweereza Mukama Katonda. Naye ekyenkomerero mubeerenga n'amaanyi mu buyinza bwa Mukama Katonda agatali ga bulijjo, mulyoke muyinzenga okumeggana n'enkwe ez'omulabe Setaani. Katonda buli wakuwa obuweereza, Setaani aleeta bingi. Abalala beesitadde ku bantu bannaabwe n'agamba nti Mukama yampita olw'okuweereza kuno, naye abantu tebasiima, kati nange mbivuddemu. So nga ate weerabidde nti abantu si be bakutuma obuweereza obwo. Abalala munnange okuweereza kwabwe balaba nga tebawanikiddwa nnyo mu bitiibwa byabwe, ne bawulira nga ne bagundi molova tebasiima, tebajjaayo CV yange nga bwegwana, n'abantu ne beemulugunyiza eri Katonda. Naye ng'okwemulugunya okwo ng'ate kusibuka ku nkoonezi ezivudde ku bantu bannaabwe. Teweerabira nti abantu bo basobola okutaagula n'olowooza nti Katonda nga yakuwa okuweereza okulungi, oyinza okuba kati kufa eri n'abasumba, n'ogenda mu disitulikiti, n'ogenda mu kitundu, abantu ne bakutaagula. Ebyo bisobola okubaawo mu buweereza buno obw'obutume Katonda bw'aba atuwadde, bisobola okubaawo. Omuyigiriza oli kyeyava akizuula ng'ali wamu ne Yesu n'agamba, ssebo, otuyise okubeera abayigirizwa. Kituufu, otusanze abamu tuli bavubi, otusanze abamu tuli basuubuzi, otusanze abamu tuli babazzi, otusanze abamu tuli bantu bali awo bayiribiyiribi nga tuyiribira mu nsi muno okunoonya bwe tunaayimirirawo. Naye bw'obanga otuyise okubeera abayigirizwa, tuyigirize nno naffe okusaba nga Yokaana bwe yayigiriza abayigirizwa be. Yokaana bwe yatambulanga nabo, obutume obwamutumibwa yakizuula nga tajja kumalako nabwo kubeera muyigirizwa mutuufu okutuusa lwe yayiga okusaba. Njagala kwongera okunyweza ekigambo kino, tubeere abasajja n'abakazi abasabi mu buli nsonga yonna. Eri obutume Mukama waffe bw'aba atutumye tetubukulembezanga maanyi ga mubiri, naye buli butume bwonna Mukama waffe bw'aba atutumye tubukulembezenga na kusaba. Tunayinza okubeera abawanika abeesigwa ab'obutume Mukama waffe bw'aba atutumye. Kyava agamba nti kubanga tukimanyi tetumeggana na maanyi ga mubiri, naye gwe tumeggana naye oyo akulembezebwa nti akulembezebwa okubeera nga gwe tumeggana naye talina maanyi ga bulijjo, naye ye Lucifer, Setaani omubi. Kyabaga nti mwambalenga ebyokulwanyisa byonna mulyoke muyinzenga okuyimirira mu nkweze ez'omulabe Setaani, kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri, wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi eno eri bonna ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu kifo ekya waggulu. Kale mwambalenga Onyole 13. Kale mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna mulyoke musobole okuyimirira. Basebo ne bannyabo, abaana ba Katonda abaagalwa, Yokaana Omubatiza yawulira okubuulirira kuno n'akizuula nga kya nsonga okuba omusabi, kyokka kimufuula okuba omuyigiriza omutuufu. Yokaana yakizuula ng'obutume buno tabusobola mu maanyi ge, ye kennyini n'alyoka ayingira mu bulamu obw'okusaba, era n'alyoka ayinza okuweereza Mukama Katonda ng'ajjuziddwa amaanyi agatali ga bulijjo. Okusaba kikutwala mu kwambala amaanyi agatali ga bulijjo. Okuyingira mu kusaba kikuleetera okumanya nti togenda kukola mu maanyi go, naye mu maanyi ga Katonda. Bw'obanga tokimanyi ekyo, kyava ayogera ebigambo bino nti bw'obanga tokifumiitirizaako nti obutume obwabukutumiddwa Setaani mweteefuteefu okumeggana naawe, kyova oyinza okulagajjalira okusaba. Yokaana yali akimanyi nti tuli mu lutalo,
lwa nnamaddala okusinga bangi kuffe nga bwe tuli naffe mu lutalo nga tumeggana n'amaanyi ag'omu kizikiza kino mutuweerereza eri Katonda. Katonda atuyise okumuweereza leero. Katonda atuyita okubeera abawanika abeesigwa ab'ebintu eby'enjawulo by'atutuma. Naye tunaayinza tutya okumalako n'amaanyi ga omubiri nga tetuyingidde mu kusaba? Obuwanika bwaffe bulijjo wakati mu biseera byonna busoomoozebwa obuzibu, busoomoozebwa Setaani nga tayagala kutuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe eri Katonda. Nga tumeggana n'amaanyi ag'omu kizikiza kino, tewali lulimi lusinga luyinza kubuulira eri abantu okutegeera Katonda kye yeetaaga okuggyako nga tuyingidde mu kusaba, okunnyonnyola n'okutendereza, okussa ekimu, okukulembeza ebirabo Katonda by'abatuwadde mu kikula eky'enjawulo, mu bugumu obw'omulimu Mukama gw'atutumye, obunene n'obugazi obw'omulimu bufundizibwa olutalo olumeggana naffe, olutali lwa bulijjo olukulembezebwa Setaani omubi. Obutume Mukama bw'aba atutumye bwetaaga ekisa kya Katonda okutukulembera. Kale singa waliwo leero omuntu yenna akulembezebwa obulungi bw'okutegeera Katonda yandisoosowaza ekigambo ekyo eky'okusaba. Njagala twanguwe tutunuulire obugumu obw'olutalo lwe tulimu mu kiseera kino ekya Yokaana Omubatiza kye yatunuulira. Yokaana akitunuulira ng'obutume obumutumiddwa nga bulina okusoomoozebwa okw'obugumu, nga nawe bw'oyinza okukizuula n'okukitegeera nti obutume obukwetooloddeko Katonda bw'akutumye bulina obugumu obw'okusoomoozebwa. Yokaana atunuulira ng'agenda kuweerereza Mukama Katonda mu lutalo olunene olw'okumeggana ne Setaani, olw'okumeggana n'abantu ebirowoozo Katonda Setaani by'abateekamu ebibi nga baleetera okusoomoozebwa kw'obutume buno okudobonkana nga naffe ensangi zino bwe bisobola okulabika gye tuli. Emabegako Yokaana ng'Omubatiza ayogera bw'ati, emabegako Yokaana ng'Omubatiza ng'anaatera okujja kwe kwali wayiseewo emyaka nga 400 egy'ekizikiza, nga tewali musana gwonna ogwakulembezebwa ng'eri ogw'obunnabbi, emyaka 400 egyali giyiseewo nga tewali kigambo kyonna bantu kye bafumiitirizaako mu kunoonya Katonda. Kyokka ye watumirirwa okulangirira amawulire ag'okujja kwa Mukama waffe. Kyali kimwetaagisa okusaba. Kyava ayogera ebigambo bino nti bw'atyo bw'ayogera Mukama nti emyaka 400 gyali gikulembezeddwamu obulamu bw'abantu, gyali myaka gya bwonoonefu. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti emyaka 400 egy'obwonoonefu obw'abantu be gyakulembezebwa okubanga abantu baali mu myaka gya bwonoonefu. Naye wakati mu bigambo ebyo Yokaana watumirwa obutume obw'okuleetera abantu okubatizibwa n'okudda eri Katonda. N'ensangi zino nabwe butyo bwe guli, abantu bangi bakulembeza mu bulamu obw'obwonoonefu. Naye kye kiseera Katonda wakugambira nti mu mbeera ey'obulamu obw'obwonoonefu gwe waabakyala, mu mbeera ey'obulamu obw'obwonoonefu eri abantu gwe wa byabuwanika, mu mbeera ey'obwonoonefu eri abantu gwe mukulu w'abayimbi, mu mbeera ey'obwonoonefu eri abantu gwe mukadde w'ekkanisa eno eyawugama, mu mbeera ey'obwonoonefu eri abantu gwe agenda okukulemberera ebyenjiri, mu mbeera ey'obwonoonefu. Kati buli kitongole kyonna Katonda kyakuwa aba akikuweeredde mu biseera eby'obulamu obw'obwonoonefu eri abantu, naye nga Katonda ayagala ate ggwe obikkule amazima ag'omusana omutuufu eri abantu ba Katonda. Obwo buba bugumu obw'obuvunaanyizibwa Katonda bw'atadde ku bibegabega byo eva kikwetaagisa okuyingira mu kusaba n'okwegayirira erinnya lye. Kale singa tukoppa ebigambo bya Yokaana, Bayibuli ekyokugira kyekiva kyongera okulaga nti obugumu obw'olutalo luno mu kiseera ekya Yokaana Omubatiza bwali bukulembezeddwamu ebigambo bino nti eggwanga lya Katonda eryali terikyasiimibwa lyali lisibiddwa mu mbeera ez'abantu ab'ebiseera ebyo. Ebbanga eryo lyali abantu bonna mu biseera ebyo, ebbanga ery'emyaka 400 abantu baali basibiddwa mu mbeera ey'ebyemikolo, nga bakulembezeddwa mu ssaddaaka n'okukomolebwa. Yokaana Omubatiza okulaba obunene bw'okusoomoozebwa kuno okw'obwobuwanika kyamwetaagisa okubanga tasobola kujja abantu bafaanana bwe bati kutegeera Katonda okutuusa ng'ayingidde mu kusaba okw'okwegayirira Katonda ye kennyini nga Yokaana n'abayigirizwa be.
Kitegeeza Yokaana yalina ekibinja ky'abantu be yakolanga nabo obuweereza abayitibwa abayigirizwa ba Yokaana omubatiza nga bw'onoolaba ekkanisa ya Ugama neebanga erina omusumba naye nga ekkanisa erina abakulembeze abalala abakolera wamu n'omusumba. Ekkanisa eno neebanga erina pulezidenti ow'ekibiina kya Ugama naye ng'alina ttiimu gy'akola nayo abo bayitibwa abayigirizwa abagenda okukolera wamu ne pulezidenti ono owa Ugama okulaba nga batuukiriza obuvunaanyizibwa ku bigabega byabwe Mukama waffe Yesu by'aba abatumye nga tetunnakolanga kintu kyonna tuyingirenga mu kusaba okw'okwegayirira eri Katonda. Abantu ab'omulembe guno Yokaana wajjira okulangirira amawulire gano nti baali nga bawambiddwa ebintu bingi omwali n'emikolo egy'enjawulo mwalimu emikolo egimu nga gisudde abantu mu ntate y'obutategeera Katonda. Yali amanyi ekyokukola Yokaana nga kimuweereddwa nga kizibu nnyo kubanga kyali kyetaagisa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu okumukulemberamu. Ekyo kyali kikuŋŋaanyiza abantu bangi okubanga basuuliddwa wala n'ekigambo kya Katonda. Yokaana kino akifumiitiriza nga kyali tekimwetaagisa kubanga amaze kufuna kutendekebwa okwa waggulu okunaamuyinzisa okukulembera abantu ab'omulembe ogwo. Yokaana yali tayinza kumala kugenda kutendekebwa gamba nga mu ssettendekero owa Solusi University, owa Baraton University, owa Bugema University, owa Andrews University, owa universities endala zonna ezitendeka obukugu bw'obuweereza alyoka ayinza okuweereza abantu mu mulembe ogwo ogwalifaananako bwe gutyo. Wabula yakizuula nti tekijja kusibuka mu bukugu bwa njawulo bw'anajja mu zissettendekero naye n'akimanya nti okuyita mu kusaba Katonda ajja kumuwanguza. Bassebo ne bannyabo okuyita mu kusaba Yokaana yakizuula ng'ajja kumuwanguza okusigala ng'aweereza Katonda asigale nga muwanika mwesigwa n'abantu bategere message eyo Mukama gye yali amutumye. Kyekiva kyetaagisa omutwe gwagambye nti obukulu bw'okusaba mu bigambo eby'obuwanika. Yali akimanyi nti okuyita mu bizibu ebyo byonna ne mu kusoomoozebwa okwo kwonna bwetaagisa kuyingira mu kusaba. Kyali kizibu nnyo okumalako obuweereza bwa Yokaana obwo nga tayingidde mu kusaba. Kye yali yeetaaga okukola kyali kimu, kusaba n'okuyigiriza abayigirizwa be bayingire mu bukulu obw'okusaba baleke bayinze okuweereza Mukama waffe kubanga obugumu bw'olutalo luno olw'ebiseera ebya Yokaana bye yalimu lwali lw'amaanyi. Ebiseera bya Yokaana byali biseera bya kuluvuubanira bugagga ko n'okwagala. Wulira ekigambo ekyo. Ndi mu kusoma wano message eno bw'egamba nti ebiseera bya Yokaana mu bantu bonna be yali atumiddwamu obubaka, ebiseera ebyo byali by'abantu ng'abantu bali mu kuluvuubanira bugagga ko n'okwagala okwejalabya n'okweraganga okwali kususse okw'obulamu bwabwe nga kw'amaanyi. Abantu baali mu kweraga, abantu baali mu bugagga nga bayaayaanira obugagga, nga bayaayaanira okwagala okw'okwegomba. Naye mu biseera bye bimu Katonda waatumira Yokaana nti genda obategeeze badde eri Katonda. Katukomewo ku mulembe guno abantu ennaku zino bayaayaanira ki? Abantu tuyaayaanira kuba bulungi, bayaanira bugagga, atalina mmotoka anoonya mmotoka, atalina zimba anoonya kuzimba, atalina bakusoma kutuuka ku levo ky'anoonya kusoma, atalina kwegamba abantu banoonya, alina suitcase z'engoye anoonya kulaba ng'ayongerako endala. Waliwo abantu abalina n'engoye ng'asobola n'okumalako emyezi 3 nga talwambaddeemu, zijjudde mu wardrobe, zijjudde mu suitcase, naye ng'aluvuuba n'akyanoonya endala. Waliwo omuntu ayinza okutula nga n'amaaso ge bw'akyuka peeya z'engatto alinga eyateekawo ekyobulambuzi naye nga ne bwe bayita ne bagamba naye waliwo abali obubi, twetaaga okubawaayo ku ngatto, twetaaga okubawa ku ngoye bambale. Waliwo abafunye ekizibu bwe kiti nga tasobola kuzitoolako kubanga alabanga ebyobugagga bwe biba biggwawo bw'atoola ku ngatto. Nti ebiseera bya Yokaana byafaananyizibwa ng'abantu baluvuubana. Omuntu aluvuubana ye muntu alina ebingi naye nga alaba tebimumala. Ebiseera Yokaana byatumibwamu obubaka buno, abantu nga baluvuubana, buli muntu akulembezeddwa obutaba bumativu. Ekyo kituleetedde n'obutaweereza Katonda bulungi. Omuntu nga alaba nga yandibadde mu kusaba naye ate kino okwewolereza ne kubanga kususse. Abantu bangi tebeenyigira mu kusaba nga kuno. Kati wiiki yino ya buwanika ojja kulaba nga abamu leero waali ekyataliiwo
kubanga waliwo bingi ebimumalawo ebiseera naye ng'oteeka okukitegeera nti ebyo byonna ebikutwala mu kuwambibwa n'okumalibwawo birina okukola kw'oli gwe tuyizeeko nti Yokaana yakimanya nti temumeggana na maanyi ga mubiri na musaayi waliwo akulembeza ebyo. Ekiseera kino kyali ky'abantu nga baluvuubanira eby'obugagga ko n'okwejalabya. Ekyo nakyo kankinyweze. Abantu bakulembezeddwa ennaku zino okwejalabya abaagalwa. Ng'alaba byalina bw'aleeta bino bw'aleeta biri okwejalabya nakyo kaali kabonera akaleetedde abantu bano okusuula obulamu bwabwe n'okusibibwa mu busibe obwogeddwako emyaka 400 mu mirembe gya Yokaana. Ne mu nsangi zino Setaani akulembezeddwamu abantu bangi mu busibe obw'okwejalabya, mu busibe obw'okunoonya obugagga ne basuula ebya Katonda. Obugagga tubufune mu nsi muno naye ng'ate tetulekerera ebyo Katonda bye yeetaaga. Abantu baali bakulembezeddwamu okweraga okwali kususse. Ekigambo okweraga ensangi zino nakyo weekiri mu kanisa. Abantu bakolera mu kweraga. Buli gwe balonze ng'owabakyala ayagala kweraga, gwe balonze naawe b'ovunaanyizibwa akulembezebwa kweraga. Okweraga tekwetaagisa mu buweereza Katonda bw'aba atutumyemu, kubanga buno buba butume Katonda bw'atuwadde. Kyava atuyita mu ky'okuyiga kino nti tubeere abasabi, tusabenga amaanyi ga Katonda. Mukama ompadde obuweereza buno, ki ky'oyagala nkole? Mukama obutume bw'ontumye oyagala ntuukirize ntya? Obukulu bw'okusaba mu buweereza. Yokaana yakizuula emabegako abantu baali bakulembezeddwa nga bayayaanira okulya ekya Yokaana gyali kulembezeddwa abantu ettera emibiri gyabwe okuba nga girwanagana n'ebyo Katonda bye yeetaaga, nti baakulembezebwanga okwesanyusanga, okubeera nga babeera mu kulya n'okunywa, babeera mu bubagabaga obubasanyusa, babeera mu mbeera ezibasanyusa nga basudde mu guluka. Kyavudde agamba nti emyaka 400 abantu b'omulembe gwa Yokaana gyali myaka gya bwonoonefu. Ne basannyalazanga endowooza z'ebyomwoyo n'okukendeezanga obusimu bwabwe okutegeera ekibi, kubanga baali tebakyawulira kibi ng'ekibi kimaze okuwamba obulamu bwabwe. Kyekiseera Katonda bw'agambira Yokaana tikati genda obategeeze okudda obujja n'okunoonya obulamu bwabwe, basigale okubeera nga bawanika beesigwa eri emibiri gyabwe, bakome okubeera Katonda babeere bawanika beesigwa eri ebyo Katonda bategeere nga nze Katonda waabwe. Bwe bamala okukivumiriza nga Yokaana bw'akitegeera nga obutume obutumiddwa bunene, nga buzitowa, nga bugumu, n'ayingira mu kusaba. Kino kyetaagisa, kino kyali kitegeeza okuba n'obulamu obulungi obutaliimu Katonda. Kyali kitegeeza ki eri abantu bano? Kyali kitegeeza okuba nga still nga bagudde mu buzibu obutagambika. Obugumu obw'olutalo luno ebw'ekiseera Yokaana kye yalimu, kyava agamba nti tekyewuunyisa nti ne leero abasajja n'abakazi abakulu, abasajja n'abakazi abakulu abaabatizibwa edda abaategeera Katonda basobola okulemera ku kibi, basobola okulemera ku kintu, basobola okulemera mu butakkiriza eri Katonda. Tekyewuunyisa nti ne leero ayitibwa omusajja eyakkiriza eyabatizibwa asobola okulya ekitundu ky'ekkumi n'ebiweebwayo bya Katonda naye ne basigala nga basanyufu. Agambye nti tekyewuunyisa nti ne leero abasajja n'abakazi abakulu abaabatizibwa basobola okulemera ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo kya Katonda ne basigala nga bajja mu kkanisa ne bayimba ne batendereza. Basobola okusigala nga bajja mu kkanisa ne balondebwa n'eri omuweereza. Basobola okujja eri Katonda ne bajja ne mu kkanisa ne baweebwa obuvunaanyizibwa naye ng'obwesigwa bwabwe nga busuuliddwa wala eri Katonda. Ne balyoka basigala nga basobola n'okuyimba oluyimba olugamba nti neewaddeyo neewaayo gy'oli. Naye ng'ekigambo ekyo nti neewaayo gy'oli Yesu nga tekisibuse mu bulamu bwa kuweereza Katonda okwannamaddala. Bw'atunuulizibwa ekigambo kino agambye nti tekyewuunyisa ne leero abasajja n'abakazi tusobola okusigala nga tuli mu kkanisa nga tugamba nti twewaddeyo gy'oli Yesu, naye ng'okwewaayo kwaffe eri Yesu nga si kwa nnamaddala, nga kwamalala mu buweereza. Nga bwe kuba si kwamalala mu buweereza nga tetufuna ntiisa ya kibi, Setaani ng'atusannyalaza nga bwe yasannyalaza abantu b'omulembe gwa Yokaana, nti omulembe gwa Yokaana yabasannyalaza nga tebakyawulira busimu bwabwe, ng'obusimu tebukyawulira kibi. Waliwo ali mu kusinza kuno
nga Setaani yasanyalaza obusimu bw'obulamu obwo mu kulya ekitundu ky'ekkumi nga tokyawuliramu ntiisa yonna mu kukirya nti kikulembezebwa okuba nti obusimu bwo bwafa. Waliwo eyasanyalazibwa obusimu bw'okubanga w'amasanyu buli awali akabaga oba kakusabbiiti asigala agenda ku sabbiiti oba sabbiiti ne bw'agyonoona kasita mukwano gwe amusanyusizza ku mbaga abaddeyo. Obusimu bw'obutawuliriza mikolo gigwana na gitagwana bwafa. Waliwo eyasanyalazibwa obusimu bw'okulya ekitundu ky'ekkumi n'ekirabo. Waliwo yasanyalazibwa obusimu bw'okwonoona sabbiiti. Waliwo yasanyalazibwa obusimu bw'okuwemula lulimi lwe nga kimwanguyira okuwemula. Waliwo yasanyalazibwa obusimu bw'ebikolwa eby'obusamizi ng'asobola okusamira bambi yasanyalazibwa obusimu bw'okuba nti talina ntiisa yakusamira. Waliwo yasanyalazibwa obusimu nga bw'amize mibi bwa bwenzi nga talina ntiisa yonna ne bw'aba akulembezebwa obwenzi akiraba ng'ekya bulijjo. Obusimu bwe bwafa obw'ebyomwoyo. Waliwo yasanyalazibwa obusimu obw'okuba nga ye wantalotalo aziteeka mu maka ge, aziteeka ku mulimu gy'akolera, aziteeka entalo mu bakkiriza banne kubanga obusimu bwe bwafa. Era buli kyolaba kyonna kumukkiriza kyonna nga tonnaba kwewuunya lwaki afaanana bw'atyo. Ekyokuyiga kitugambye nti obusimu bwe buba bwafa nga kyetaagisa okubanga twetaaganga ekkanisa okwegayirya Katonda okusaba ku lw'omuntu oyo. Gwaweereza kikwetaagisa okuyingira mu kusaba obeera omuyigiriza omwesigwa eri Katonda. Yingira mu kusaba okusaba Katonda akuwa amaanyi mu kitongole ekyo kyakulondeddemu. Gwe omukristaayo sekinnakimu kikwetaagisa okuyingira mu bulamu obw'okusaba okwegayirya Katonda butya bw'onoonyweza okukkiriza kwo oleme kuba ng'obusimu bwo bufudde nga tebukyayinza kwawula kibi mu ebyo Katonda bye yeetaaga. Abaagala olw'eddakiika zaffe kanyangu empumbewumbe. Kyabaga nti ekyewuunyisa nti Yokaana Omubatiza yali akitegeeredde ddala nga kya nsonga nnyo okuyingira mu bulamu obw'okusaba, mu bulamu obw'okusoomoozebwa okwali kwolekeddwa gy'ali. Eddoboozi ly'oyo eryayogera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo. Ebigambo ebyo bisibuka mu kitabo ekyo ekya Yokaana ebiseera ebyo akifumiza n'akitegeera n'agamba nti eddoboozi lino eryabikkulwa lyali ligamba bwe liti nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamize amakubo ge, na buli lusozi n'akasozi bitereezebwe. Nekemeya ayogera ebigambo bino, akulembezebwa ebigambo bino nti n'ekigambo ekyo ekikulu Isaaya nti n'ekigambo ekyo kiryoke kikulembezebwe okutuukirizibwa nga tulongoosebwa eri Katonda. N'ekikyamye kiryoke kirongoosebwe, n'amakubo agatali masende galongoosebwe gatereezebwe, n'abalina omubiri bonna baliraba obulokozi bwa Mukama waffe. Kyava ayogera mu Luka essula 3 olunyiriri olw'okuna n'olw'omukaaga nti ekitundu ekya waggulu kiraga enkola etaali ya bulijjo mu kuteekateeka ekkanisa eri Mukama Katonda. Bassebo ne bannyawo, tulongoose amakubo gaffe. Tuyitibwa naffe mu wiiki eno ey'obuwanika. Mu kyokuyiga kino ekiguddewo wiiki yaffe ey'obuwanika. Tuyitibwa okulongoosa amakubo gaffe. Amakubo agatali masende tugasende. Amakubo agazise tugalimire. Amakubo agalabika nga gayingiddemu emponvu, ebiwanvu n'ebikko tugalongoose. Tusigale okubeera nga tuli bawanika abeesigwa eri Katonda. Mulongoose amakubo gammwe ag'edda. Mukama waffe atuyita mu kyokuyiga kino okulongoosa amakubo gaffe agazise, okukomyawo okusanyalazibwa okw'obusimu bwaffe obusutusudde ewala okuva ku ebyo Katonda bye yeetaaga. Buli muntu nga tuli mu kyokuyiga kya leero, buli muntu omanyi amakubo go bwe gafaanana ag'okukkiriza. Buli muntu omanyi obunafu bwo bwe bufaanana. Omanyi ekitundu ky'ekkumi bw'okirya, omanyi ekirabo bw'okirya, omanyi emize egyeberekedde ku bulamu bwo, omanyi amalala g'olina mu kuweereza Katonda, omanyi okusoomoozebwa kweyolekezeddwako ng'oweereza Katonda. Naye atuyise nti mulongoose amakubo gammwe ag'edda. Nga Joshua Waswa naawe ali mu kusinza kuno, njagala okuyita mukwano gwange omwagalwa nti amaanyi ag'ekizikiza ge tumeggana nago mu nsi muno kitwetaagisa okusigala nga tutunuulira obukulu bw'okusaba. Nga Yokaana bwe yayigiriza abayigirizwa be okusaba, omuyigiriza oli nga bwe yayaayaana eri Kristo Yesu nti otuyigirize okusaba nga Yokaana bwe yayigiriza okusaba eri ab'omulembe gwa Yokaana. Naffe ku mulembe guno kitugwanira okwegayirya Mukama Katonda atuyigirize nga bulijjo okusaba. Kyabagamba nti Katonda
okusoomoozebwa kuno atutegeeza nti tetuyinza kumalako ffekka ng'abantu migambo by'obuwanika naye awamu n'okusaba eri Katonda tunaayinza okubanga tulongoosa amakubo gaffe tubeere abantu abasabi. Omuntu ow'omunda bw'abanga yeebase otulo leero nga yeebase nga tayinza kuzuukusibwa kitwetaagisa okuyingira mu kusaba. Omuntu ow'omunda nga yeebase nga tugenda tukeŋŋentegezebwa mu bulamu bwaffe okusuulibwa wala eri Katonda kyava atuyita nti twetaaga okuzza obujja enkolagana yaffe ne Katonda. Mpumba ekyokuyiga kino nga nkutegeeza mukwano gwange omwagala obukulu obw'okusaba butwetaagisa nnyo okubeera abasajja n'abakazi abayayaanira eri Katonda tubeere abasabi. Kyava agamba nti twetaaga nnyo okusaba nga Yesu bwe yayigiriza abayigiriza be nga Yokaana bwe yayigiriza abayigirizwa be okusaba nga bulijjo. Kabulijjo tukulembezenga obulamu obusabi. Kabulijjo tubeere abasajja abasaba Katonda atuwa amaanyi okumuweereza. Kabulijjo tubeere abasajja n'abakazi abasaba mu kubeera abawanika abeesigwa mu ebyo Katonda byatutumye ng'obutume. Tuli batume ab'obugagga bw'ebyo Katonda baatuwadde. Tuli batume ab'ebyo Katonda byatutenesezza. Katubeere bulijjo abantu ab'enjawulo mu kuweereza Katonda nga tubeera abasabi. Mukama atuwa omukisa era atuwanirire ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala kutegeeza era akuwanirire ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amen.